Okusinziira ku bibala ebyafulumizibwa Minisitule ya Tekinologiya omwaka oguwedde ogwa 2024 kwalaga ng'okukozesa omutimbagano mu bbanga ery'omwaka ogumu bwe kweyongera n'abantu akakadde kamu mu emitwalo 2 ekyaleetera omugatte gw'abantu obukadde 13 mu emitwalo 3 abaali bakozesa intaneti ebiseera ebyo mu ggwanga. Emiwendo gino egirinnye enkya n'eggulo gyeyongera wakati mu nkyukakyuka n'okukula kwa tekinologiya omuli n'enkola ekyali empya eya artificial intelligence kiyite AI. Bw'abadde aggulawo wiiki y'okukozesa okutuufu emitimbagano, amyuka sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa alaze okutya ku misinde egya yiriyiri intaneti kwekulira n'awanjagira buli muntu ssekinnoomu okutunuulira enkaliriza ku bulabe obuyinza okuva mu nkula ya tekinologiya eno. I hope these are the issues we shall look at so that we govern the internet, it doesn't govern us. We control the internet, it does not control us. We shape it, it does not shape us. Tayebwa alaze obwetaavu bw'okulaba ng'enkozesa ya intaneti erungamizibwa esobole okuganyulwa abantu baleme okumaliriza ng'evuddemu obumenyi bw'amateeka n'okuyigirako emize. So that the internet can be productive for our community. The internet doesn't become a source of suicide, people committing suicide, abuse, online abuse. It doesn't become a source of fraud, people losing their money, but rather people making money. Wanera wasinzidde n'awanjagira abazadde mu mbeera eno obuteesuulirayo gwa naggamba beesulu babba obuvunaanyizibwa abaana baabwe batuuke okwegiriisiza ku mitimbagano ewatali abakuba ku mukono. Locked up in their rooms. And as parents, we think maybe they are reading. Sometimes we say, good riddance, I have peace. My child is quiet. My child is not well. My child, but they are sucking up a lot that the world is offering. Ye Minisita wa Tekinologiya Chris Baryomunsi yennyamidde okulaba ng'enkyukakyuka ezijja mu nsi yonna ng'eggwanga tugoberera bugoberezi ne kireetawo omuwaatwa mu kusobola okuziruŋŋamya. These revolutions come and others are moving and we try to follow and catch up with these revolutions. You will find, if you look at the technology like electricity, this is the technology of the second industrial revolution. But the members of parliament are here. Most of us are still struggling to take electricity to our villages. Wadde Baryomunsi akikkaatirizza ng'eggwanga bwe litasobola kukula nga tekinologiya asuuliddwa mu gguluka wabula ng'ebiseera ebisinga abakozesa obubi intaneti basindikiriza gavumenti okuvaayo n'okusalawo okukakali ng'okuggyako intaneti. That is done in good faith for strategic reasons, because also internet and technology have been misused in some situations. And the government is there to protect all of us. Ye Minisita omubeezi ow'ebyobugagga eby'omuttaka Sarah Opendi ekyabanja abatamanyi nkozesa ya mutimbagano obuzibu abutadde ku baababaga amateeka wabula n'awanjaga nga bateekesa kino mu nkola ate obutalinnyirira ddembe lyabwe bange obwabo abakozesa intaneti. However, we should also ensure that we do not intimidate people, because freedom of speech is a fundamental right. Freedom of expression is a fundamental right. We are seeing people being arrested sometimes for their opinions. This is my opinion. This is how I think. But people have been arrested using some of these legislations. Bo bannakyewa bategeezezanga mu kiseera kino ng'abazadde bateekeddwa ku nninga okuzannya ogwabwe eri abaana baabwe ne gavumenti ekole bukubirire ku kuluŋŋamya naddala ku nkozesa ya AI. Ekyenjawulo ekimuliko okuva ku mitimbagano emirala nti nno temulina control naye nga control tusobola giteekawo nga tuyise mu mateeka nti nno abantu abamukola bamukole mu ngeri nti nno ali human centered kyekisooka byonna byonna ate n'okuva nti ali human centered naye nga akozesebwa mu ngeri etavoola ddembe ly'abantu balala. Enteekateeka zino ezigenda okukulungula wiiki zeesigamiziddwa ku mulamwa ogugamba nti okukwatira awamu ku kuzimba enkulaakulana ya tekinologiya mu ggwanga. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.